tubaniriza nnyo mwenna abatulaba amanya nze Jonas Sentongo mbaniriza ate nate ku mukutu gwaffe omuganzo gwa Tindi Files gwonna yakatwengako genda ddala maaso okubanga ate osubscribinga eno ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu awe waawo olunaku olwaleero amawulire agakedde tegabadde malungi eri ku sayidi y'abannaffe Abannakenya tufiiriddwa omusajja abadde omukukuutivu ennyo mu bintu by'ebyobufuzi Raila Odinga awe waawo olunaku olwaleero twegatiddwako omukulu Desire Rubongoya tugenda kuba ate tuttanyamuko ku nsonga zino kw'ossa n'okubanga ate atuwamuko historical background ya Raila Odinga kyonna mu byonna tugamba nti omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuse kisa ebimu ku ebyo bye nategeezeddwako okufa kw'omugenzi nti yabadde yatwalibwa eyindi okubanga ate afuna obujjanjabi obw'enjawulo nga neera yabadde ali ku ka walk oba kayite ka exercise dduyiro oba olya ng'atambula mukkoe ate ekyo ekyaviiriddeko oba okubanga mukama mu kaseera ako amujjulula. Desire Rubongo yabuuza ku batulaba. Abatulaba muli mutya musiibye mutya mwebale gyonna gye mutuusaako engalo yonna gye musinzidde waliwo abali mu ggwanga Uganda waliwo n'abali ebweru wa Uganda. Mwebale okwekuumira ku mukutu guno ogujjuddeko ensibuko y'okumanya okutegeera n'okuyiga. Kibi nnyo ekyokuviirwako Raila Odinga. Kibi nnyo ddala. Obuto bwaffe bonna tukuze tuwulira Raila Odinga nga musajja mututumufu nnyo mu bintu by'ebyobufuzi mu Kenya ne mu Uganda. Olunaku olwaleero twagala omulabi waffe omulungi atulaba tumunnyonnyolemuko oba tumuyitiremuko ku historical background y'omugenzi mu kaseera kano. Omanyi bagamba omuliraano gwokya bbiri. Kenya neyiba waffe muliraanwa waffe ate Uganda ne Kenya tulina ebitugatta bingi nti bw'otuuka wano mu Uganda n'ogenda mu ggwanga ly'abannaffe be bayita Abadaama waliwo be bayita Abakyoli ndowooza n'Abalango bwe mbaso seerabiddeemu Kenya be babeera Abajaluo. Jjukira Odinga abadde musajja Mujaluo. Kati amawanga ago ge nkugambye bw'otuuka Kenya be babeera abaki Abajaluo nga bw'onoolaba nti Omunyarwanda ava e Uganda gwe bayita Omufumbira ow'Ekisolo ye Munyarwanda avaawa e Uganda. Kati ne wabaawo n'Omujaluo ava e Uganda nga w'e Kenya gwe bayita Omudaama n'Omukyoli ndowooza n'Omulango bwe kiri. N'Omukyoli aba w'e Kenya. Kaakati nga bwe nti omuliraano gukola ki? Gwokya bbiri. Odinga oyo abadde musajja bannansi ba Kenya gwe basinga okuwuliriramu ennyo era nga bamuwuliriza nnyo kubanga bannakenya badde balina n'enjogera egamba nti Odinga bw'akugamba nti mukyalawo ali lubuto ne bwe luba lwa wiikisi bbiri totawaana genda mu ddwaliro okumukebeza kuba ye aba akoze eki aba alulabye. Abadde ng'alinamu ekyenjawulo. Bo badde bakkiriza nti bw'agamba aba akoze eki agambye era nga bakkiriza nti takola ki tasobya takola nsobi. Abadde alinamuko ku maanyi amalala ge wandiise supernatural powers. Nekyo sijja kugamba nti adde alinamuko ku maanyi amalala agasukka kugalabibwa okitegeera naye ky'olina okumanya Jona nti buli nsi ebaako n'omuntu gwekkiriza nga bw'olaba nti South Africa yakkiriza omusajja gwe baali bayita Nelson Mandela. Okitegeedde kati ne Kenya yali yakkiriza omusajja gwe bayita ani? Gwe bayita Odinga. Nti Odinga oyo kankubuulire ye musajja azze nga yeesimbawo emirundi gyonna ng'awangula ne bamubba akalulu naye ate n'akulaga nti amala n'akolera mu gavumenti mwe bamuwangulidde ate mwe bamubbidde akalulu. E Uganda kisoboka. Abadde ajja nga yeesimbawo n'awangulwa oba nabbibwa akalulu n'ateekawo n'ensasagge bannakenya ne beekalakaasa ne bookya ebipiira ne boonoona ebizimbe ne boonoona enguudo okwekalakaasa okw'enjawulo okw'amaanyi okw'omuggundu buli kintu gyonna ne kikola ki ne kyonooneka okitegeera ne bamaliriza okwekalakaasa ensi neddamu n'ebukalamu emirembe. Odinga n'amaliriza ate ng'atudde n'oyo gw'abadde yeesimbyewo naye yamubbye akalulu ne bakkaanya n'akolera ate mu gavumenti ye ne bamuwaamu n'amuwa ekifo n'asobola okuba nga bakwasaganyisa wamu era ekisaanya nga kiggwako ate n'amala n'akola ki n'amwesimbako.
tewali mulundi Odinga gwe yesimbyewo n'atakikola ki n'atakikola mu government zonna azze nga akola ki azze nga abikola nti mu ya Kinyatta yakikola mu ya Kibaki nayo yakola ki Mike Kibaki yakikola agenza okufa nga ne mu ya Ruto naye akoze eki nga naye abaddemuko ng'akikoze kuba waliwo n'ekifo ekyo nyinza okuba nkyerabiddemukko twalabako Ruto ngazze wano n'Odinga nga bazze okwogerezeganya ne mwami Museveni asobole okuwagira Odinga afune ekifo ekyo okitegeera ndowooza ba president bano be baali bakirinako ki enkizo lwakuba Odinga yamaliriza akoze eki awanguddwa naye nga ate kikolebwa omuntu opponent we gwe yali akola ki avuganya okitegeera nti ebyebufuzi by'e Kenya byanjawulo mu kkokko ewalala nti Odinga adde bamukkiririzaamu nnyo bannakenya okutuuka ku mbeera eyo kuba tosobola kujja no Uganda ne kibaawo nti Kyagulanyi Ssentamu Robert avuganya mwami Museveni ne bukya ku makya ate nti amuwadde obwa minisita bonna nti oba ye prime minister okitegeera nti oba ye minisita wa kino bannansi bagambirawo nti oyo ensi agiriddemu ki agiriddemu olukwe atutunze okitegeera ekitabaddewa ekitegeeza bo bannakenya yadde Raila Odinga yavangayo okweyimba mu bavuganya ku ba president ebiseera byonna n'alemererwa obaawo waayo akalulu kamuyenze n'afuna ekifo mu gavumenti oyo abeera atudde mu kulembeze abantu bo tebaafunangamu erinkenyera egamba nti Odinga atuliddemu olukwe tewali lunaku lwe yakyayibwa tewali lunaku bannakenya lwe baavayo ne bamwogerako bikikinike bo nga balina enzikiriza nti taata waalabanga atudde gwe ne bw'oyimirira tosobola kukola ki kulabayo okitegeera nti Odinga bamuyita baba waalabanga atudde gwe ne bw'oyimirira tolabayo nga balina eyo enkola ki eyenzikiriza kyesirowooza nti waliwo omukulembeze omulala oba omuntu yenna asobola okujja ne yeesimbawo mu byobufuzi by'e Kenya abantu ne bamukkirizamu nga badde bakkiririza mwani badde bakkiririza mu Odinga nti Odinga badde tebamukkiririzaamu mu Kenya mwokka nti ne bw'osala ensalo n'ogamba nti nnyingidde Uganda nnyingidde Tanzania nyingidde Rwanda okitegeera nyingidde Congo ng'Odinga bakola ki bamukkiririzaamu nti obadde otunula ne wano bannabyabufuzi abagundiivu ab'amaanyi nga ba Robert Kyagulanyi Ssentamu ba Dr. Kano Kiza Besigye nga babasajja nga Bassemuju Nganda nga babiteekamu engatto ne boolekera ne bagenda e Kenya okusobola okusisinkana ku Odinga bakole ki bamwebuuzeeko boogereko naye babeeko amagezi ge bakola ki ge bamugjamu ge bamufunako nti mu byobufuzi bya Africa wano oba mu bya East Africa wano ewaffe naddala mu Uganda Kenya Rwanda n'ebitundu ebisigadde nga Congo Tanzania Burundi kizibu okusanga nga waliwo omuntu mu byobufuzi eyeebuuzibwako libazzalawo nakwepinga okitegeera ekyo Odinga abadde yakola ki abadde yakikola okitegeera nti nga ne bw'ova mu East Africa oba n'ova mu Africa n'ogendako eyo mu nsi z'abazungu nti otuukayo nga bamanyi erinnya lyani Odinga nga bw'onootuuka mu America nga bw'onootuuka e Canada oba e Bungereza nti abagendayo batugamba nti otuukayo n'obagamba nti nva Uganda ne bagamba wa Idi Amin naye ng'ate olwedde waliwo pulezidenti atukalakasa emyaka ameka ana ne bakugamba ova Uganda ewa Idi Amin kakati ne Kenya bwetyo bweri nti osobola okuvaako mu Kenya n'ogenda mu nsi endala ne bakugamba ova Kenya ewa Odinga naye ng'ate waliwo pulezidenti ye Ruto oba ye Kinyatta. Omukulu ono yali afuzeko ku ggwanga ly'e Kenya talifugangako no azze abeera mu zi gavumenti ezifuga nabeerako oba prime minister na biki bwe bityo era agenza okufa ng'alina ekifo mu gavumenti ya Ruto abadde akyali mu gavumenti ng'akyakola abadde mwali mu gavumenti ya Ruto akyagitwalaganya gwe yali avuganya naye afiiridde ku myaka emeka 80 gyennyini egy'obukulu nawudde nti ekirwadde kyali kyamuyinga oba abadde kiki kyabatolinga mu kaseera kano kaakati olaba Jona sinnaba kutegeera nnyo kituufu kisaani Odinga oba ekibadde kimubalembiriza ebbanga lyonna naye mu byobufuzi bya East Africa wano ebibeeramu okusika omuguwa okw'olutatadde ebibeeramu amasasi ne tiya gaasi n'amazzi agabalagala na biki okitegeera ng'ate oyo omusajja ebbanga lyonna aludde nga asika muguwa na zi gavumenti ne wabeerawo okwekalakaasa ate ng'alumba ku ssiini nga bakuba omukka ogubalagala
babateeka mu makomera okitegeera babakuba waliwo amazzi agasiwa skin nti abantu abamu balaba bannabyabufuzi bagabakuba ne batuuka n'okubatwala ebweru w'eggwanga bajjanjabibwe nga bagamba mulina obutwa mu mubiri okitegeera kati omusajja alwanye ne gavumenti emyaka egyo gyonna nga buli lwe yeesimbawo ne wabaawo eyo embeera tosobola kuŋŋamba nti asobola okubulwa ebirwadde ebimubala ki ebimubala embiriizi okitegedde ya kale kyonna byonna omwoyo gw'omugenzi omukama agumuze mirembe wategedde ku nteekateeka oba process egenda okuyitwamu kubanga Odinga afuna last respect oba arrangement y'okuziika kwe sinaba kufuna ku nteekateeka yonna era kyemmanyi Odinga afudde olunaku lwa leero enteekateeka yanibanga tennaba kukola ki yanibanga tennaba kufulumizibwa kubanga oli abadde muntu w'amaanyi nnyo mu ggwanga abadde muntu nnyo wa kitiibwa tewali nsonga lwaki babeera bakola ki bapapiriza okitegeera naye kyemmanyi ku engeri Kenya gyewamu abakulembeze respect n'ekitiibwa kye bawa Odinga mu ggwanga ly'e Kenya wagenda kubeerawo nnyo akasiriikiriro k'amaanyi mu ggwanga lya Kenya n'okuwerekera omwoyo gw'omugenzi mu ngeri eweesa ekitiibwa ng'abawerekera pulezidenti kuba Odinga ekituufu kiri nti mu Kenya Odinga bw'abanga avuddewo ddibu nnyo ly'amaanyi mu byobufuzi byawa eby'e Kenya era nze Desire Rubongoya ndabira ddala nga omusajja gwe bayita William Ruto afunye omukisa oba chance egenda okuddamu akwate banna Kenya ekisanja ekirala kuba Ruto azze atagala mu byobufuzi bye okuva we yalinnya ku ntebe naye Odinga ade yavaayo kemabega kawo n'ategeeza abantu tagenda kuddamu kukola ki kwesimbawo naye mu butagenda kuddamu kwesimbawo ng'alina omuntu gwagenda okuleeta alage banna Kenya abagambe nti ono gwe tuba tukola ki gwe tuba tulonda okitegeera kaakati ebyobufuzi by'e Kenya ebitaliimu Odinga bigenda kwanguyira mwami William Ruto kuba bwe ntunulamu sirabawo nnyo muntu abadde yeezimbye ku musingi oba ku maanyi nga bw'onoolaba aga Raila Odinga okitegeera kati Ruto ayinza okuba nga ekintu kino ekyokufa kwa Odinga kibi eri banna Kenya naye ng'omuntu kuba teri muntu ayagaliza muntu okukola kikufa naye ng'omukulembeze ayagala okuddamu okufuga abantu kigenda kuba kimukolera kale andooza eyo nga tuvuddeyo tuddeko ate mu bya kaweefuwe wa kaadi ezigendera ddala mu maaso n'okuba nga ate ziweebwa ababaka abaana babakiikirira abantu mu kibiina ekya NUP nawuliddeko ko emboozi y'omukyala Nabosa ensonga zino nga zikutte akati tumenyeremenyeremuko ki ekigenda ddala mu maaso okuba nga ate kiriwo mu kavuyo kanene ako okuba nga ate bagaba kaadi kaakati ekisookera ddala NUP ebadde erina process mweyita okugaba kaadi zaayo buli muntu gye yayingira n'agikkiriza abamu ne bakuba n'ebirayiro nti nze batampa kaadi nja kudda emabega weyo gwe banaabakoze eki bagiwadde kwaba okkiriza okuyita mu process y'ekibiina kitegeeza nti obeera ogenda kukkiriziganya na byonna bye banaaba bakoze eki basazeewo Mityana district yali erina omukyala gwe bayita Nabakooba oyo nno yaliko omukyala ow'amaanyi mu ggwanga lino kyenzijjukira oba yaliko omwogezi wa poliisi n'abuvaamu n'agenda ne yeesimbayo Mityana eyo n'afuna obwa MOP Museveni n'amuwa n'ekifo eky'obwa minisita kuba nasembayo okumanya yaliko minisita w'ebyettaka kitegeera kati NUP awo yajjira Nabakooba nga yeekansa eyo nga muzibumukko neemusimbako omukyalo gwe baali bayita Joyce Baagala ntwatwa eyali akola ndowooza ku NTV bwe mba seerabidde bwe bamumusimbako amaanyi ga NUP wali ogamanyi ne kaadi yaayo ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omuntu n'agenda Mityana ate nti Mityana wali omusajja gwe baali bayita Francis Zaake Butebi yali musajja w'amaanyi nnyo Mityana eyo paka kati ate nga w'amaanyi nnyo mu kibiina kya NUP ate nga akasente akalinamu ne taata we ate nga baagala okusiguukulula Joyce Baagala
oli omukyala yani getogeddeko wa police n'abakoba emitiyana ne bayimirira emabega woono ne bamuteekamu n'akaki ne bamuteekamu n'akasente lwaki eyo nantuuseeyo njagala okukulaga gye nvuddewo ebiki w'ebintu bino okitegeera lwaki kituuse ku mbeera eno okitegeera lwaki mitiyana efuuse mitiyana lwaki Joyce Baagala afuuse Joyce Baagala nani ne Nabbosa nti Nabbosa Joyce Baagala nga bwali wa mawulire alina mikwano gye mingi mu media ekyokubiri ye incumbent akasente akola ki akalina agezezzaako nnyo okuteekawo embeera ewaba buloga ne bannamawulire ssente okukakkanya n'okukuba omukyala gwe bayita Nabbosa bitandika bitya waliwo saga ezaali mu NUP ez'omwami gwe bayita Mathias Mpuuga Nsamba Mathias Mpuuga Nsamba omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti nze sikkiriziganya na buli bwanguzi mu kibiina kya NUP nga nze nkikulembera ddala nga kigambibwa nti Mpuuga yafuna obukadde 5 bwe yalya okuva mu parliament nga bwanguzi Kyagulanyi Ssentamu Robert n'amugamba aveeyo yeetonderera ki bannayuganda ku bwenguzi gye yali alidde Mpuuga n'akola ki n'agaana Kyagulanyi Ssentamu Robert n'akwata Mpuuga ye yali ne loopu mu parliament n'amuggyako ekifo ekyo era yali amumyuka ku bwa vice president mu Buganda region nakyo n'akola ki n'akimuggyako n'amusikiza Mwanga Kivumbi olwo ne lubeeraawo lw'amaanyi nti Mpuuga yali alina obwakabaka bwe bwagezaako okwagala okuzimba oba bwe yali azimbye mu kibiina kya NUP ekikulemberwani Kyagulanyi Ssentamu nga naye olwedde afunyeeyo ku babaka abatinitini ab'olubatu abamukkiririzaamu era batambula nabo kwe kwali ne ba Joyce Baagala okitegeera era oluvannyuma lw'okugoba Mpuuga nga bagamba nti alidde obukadde 5 waliwo ababaka abaavaayo ne balaga nti bo bayimiridde ku sayidi yaani ya Mpuuga nga balaga nti Mpuuga tubadde naye ebbanga ddene tubaddeko soma mu UID twali mu DP nga waliwo ne Joyce Baagala eyasomerako ku ssomero lye bayita data mine technical ne liri awe Wandegeya kati nga oyo naye agamba nti asobola kuva ku muntu gwe nasomerako ne ku ssomero lye nasomera ku basale nasomera bwere biki bwe bityo okitegeera NUP negamba nti kale tewali buzibu nabeerawo n'abasajja nga bambateka mu ab'entebe abantu baali banjinjaawo babedi bwanika babeera ku sayidi yaani ya Mpuuga NUP negamba nti tewali buzibu fe tubalinze mu ki tubalinze mu kkoona ebyo nanga Joyce Baagala amaze okubikola alaze nti tagenze na kibiina kye kyasalawo ekyokugoba Mpuuga era alaga anenya ekibiina ku kugobwa kwani kwa Mpuuga ne bamugamba kale katukulindire mu kkoona ne bamulinda najja n'asaba kaadi yaki ya NUP naye ng'olwedde waliyo omwana oyo amukoze eki amwesimbyeko azannya ebinnauganda gwe bayita Nabbosa ne bayita mu process ne bakola byonna ne batamuwa kaadi Joyce Baagala ne batamuwa kaadi ne bagiwaani Nabbosa naye Joyce Baagala nga bw'obamanyi yajja n'asaba kaadi y'ekibiina naye ng'amazima amatuufu newe wandibadde gwe wandibadde tokola ki wandibadde togimuwa ani Joyce Baagala lwaki yalaga ajeemedde ekibiina n'avaayo n'ayogera ekibiina ebikankana n'ebikikinike ng'alaga nti kibadde kituufu okugoba Mpuuga mu kibiina okitegeera ekibiina bwe kikwata kaadi yakyo ne kigikwongera kiba kirina ensobi gye kikoze nti n'abalala bagenda kulabira ku gwe Joyce Baagala bawaganyale oba bakole amawano nga bamanyi nti nabo bali basonyiwa oba bali baleka okitegeera naye Kyagulanyi Ssentamu akulaze nti wookolera ensobi naddala ng'erimu obuli bw'enguzi oba okuwagira abantu abali enguzi abalya ssente z'omweyo w'omusolo nze ngenda kukola ki ngenda kukugoba nkufulumye lwaki essaawa eno boogera nnyo ku Nabbosa alina TV emu kwe yabadde eri ntindaawo ne bamubuuza nti Nabbosa bw'ogenda mu parliament n'otuukayo weetaaga bwe baba bakuwa weetaaga kutuula ku kakiiko ki mu parliament n'agamba nti nze nandyagadde okutuula ku kakiiko ka entertainment kuba mwabadde ebbanga lyonna nandyagadde okutuula ku ki kakiiko ka entertainment kakati nga bw'omanyi nga bwe nkugambye nti Joyce Baagala alina ab'amawulire baawa akasente okukubaani
Nabbosa kuba tulabadde tulabyeko n'omulenzi gwe bayita Franka Ntambi gwe bamanyi nti wa NUP nga Kyagulanyi Ssentamu yagendako ne Bungeezeyo n'amuleetera akatabo yamukyazaako ne ku kitebe twakalaba Secretary General Nuupu ng'amukyaliddeko mu ddwaliro ne Chairman Nyanzi naye n'avaayo ng'agusaliraani Nabbosa n'okumuvuluga n'okulaga nti tasobola n'agamba nti Parliament si kuzanyirayo biki yabadde ku side ya Nabbosa yadde ku side y'abaagala yavuddeyo n'awandiika ku Twitter n'agamba Parliament si yakuzanyiramu bina Uganda na biki yokyegera n'agezaako okuvuluga Nabbosa naye ng'ekyo kijja oluvannyuma lw'okuba nti yabadde yakamala okukyaza Joyce Baagala ennaku nga 2 oba 3 emabega ku Kasuku Live waliwo show yabwe gye batandisewo yadde akakola ki eya politics yadde yakamukyazaako okyegera nekireeteramu abantu okugamba nti ekitegeeza omukyalo ono yandibanga alina kanyiga abantu baneeno okujja okukuba ki omukyalo ono Nabbosa kubanga Jona omuntu ayogera kyasobola naye kirala kyendaye mu nsonga zino abantu maye ebiseera ebisinga baagala nnyo okuwulira ebibasanyusa of which nti ate mubamu omuntu nga yesimbyewo ku kifo kyabeera agenzeeko naye ng'alina ekintu kibadde kimulumya omutwe ebbanga lyonna. Let me give an example of Nabbosa. Nabbosa abadde muzannyi wa Binnauganda omukuutivu gwe tumanyi of which akikozeemu ssente akikozeemu n'erinnya abantu abasinga bonna bamalirira Nabbosa. Yes, well and good. Nabbosa tujja munenya kitini nnyo eri abo abamuvumirira ku nsonga y'okuba nti we yabadde ku TV eyo yayogedde ku entertainment. Well and good tukimanyi nti ffenna waneeno abantu abali mu entertainment industry ebbanga lino lyonna erize lyetooloola bazze baclaiminga copyright ensonga ya copyright nga of which Nabbosa y'omu ku bantu abo abaagala okuba nga ate baganyulwa mu content oyo gwe bakoledde ebbanga ne Iludamani okusamu ekiri bwe yatuuka mu Parliament kye yatuukizaako kati abantu tujja banenya kitono nnyo ensonga lwaki bavuddeyo ne bajja ne bakiika mu bifo ebyenjawulo ddoboozi lyabwe kusituka balimu ddoboozi lyabwe kusituka nabo balina ebibaluma kuba bano bamusiba matayi tebagenda kuboogerera ate kyemmanyi awo we bajja okuyimira batereze n'ensonga z'abantu abalala bajja okuyimira kigambo nga kya Luganda nnyo ekyo kakaga okuyima kitegeezanga okusinziira okategedde bajja okuyimira bagambe nti owaaye bano bakiikiriddwa katubeeko kye tubakolera n'ekirala nti akakiiko ako mu Parliament newe kaba tekaliyo tuzze nga tulaba nga tulaba buli Parliament ejjebeerawo wabeerawo obukiiko bwe bajja bakola ki batondawo okyegeera tuva nti Nabbosa yakugambye nti nandyagadde okutuula ku kakiiko nga kati nga ka entertainment ne munaye bamukutte ensobyawo omusango ne bagumusalira abamawulire ne bamukubakuba ne bavuluga naye ng'ate balina ekintu Jona kye beerabidde Jona buli wolibeera munnamawulire katugambe naawe obanga agwa mu byentertainment okyegeera gwe n'olaga nti Nabbosa talina kwesimbawo olw'okuba abadde azannya Binnauganda obanga asiga ensigo nti naawe bw'onojja okwesimbawo bajja kugaba bino si bya YouTuber okyegeera bajja kugaba bino si bya mawulire bino nti baali bagezaako okusiga ensigo egamba nti Kyagulanyi Ssentamu talina kwesimbawo Nubian tebalina kwesimbawo bino si bya bayimbi okyegeera naye nga n'abamu kubagamba nti si bya bayimbi bagenda mu Parliament ku maanyi gaani ga Kyagulanyi bwe bagamba nti bino si byaki si bya bayimbi okyegeera nti nze abantu nina we nabadde era ne mbagamba nti bannange politics bwe mwali mumubalira yakola ki yavaawo okyegeera nti ate kati waliwo olutalo lw'abamasuuti ne baneena abavudde mu ghetto okyegeera nti luli abamasuuti baali balaga bano ab'omu ghetto nti ffe tulina okubategeerera Jona ffe tulina okubayiiyiza muyina kutuma ffe ne tugenda ne tukola ki ne tuboogerera ne tubasakira okyegeera naye nga Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'agamba nti bwe muganye okuva eyo okujja mu ghetto naye ghetto egenda kusituka ejje gye muli okyegeera kati ghetto egezaako kusituka kukola ki kwe kugenda eri okukola ki okwesakira kuba bano bamusiba matayi abakuba emisonso ne bagikuba eddagala ne ginyirira ne weeraba namu balemereddwa ebatuuse eyo bakusizza mbuto zaabwe kasana nga kandi bulala kakubamu kugambye kati mbuki tugende maaso kakati bano munaye abasajja
batuuka ne bakussa embuto zaabwe Jona okitegeera Kyagulanyi Ssentamu najja n'abuusa abantu ekyo nkimwebaza nti Kyagulanyi Ssentamu yabuusa abantu nakkirira ddala okutuukira ddala kw'olima amannaaki atunda ennyaanya oba akatungulu okitegeera nti abantu ebifa mu parliament balina obitegeera tebakola ki tebabitegeera nti lulu Jona ng'omuntu okujja ne yeesimba abanga abayamba buyambi ffe waffe eyo twalina omusajja mu Luweero baali bamuyita Kidduma Kubuya nga MP ng'alina n'ebifo nga 3 oba 2 mu gavumenti ng'alina ebifo byakolamu mu gavumenti bye baamuwa omuntu atya omuntu omu naye amazima ga Katonda mu ggulu waffe tetwafunayo yadde kannayikondo tetwafunayo yadde ekkubo okitegeera nti nekkubo balikoze oba baliisizaamu tulakita okitegeera nga tulina Kidduma Kubuya naye Kyagulanyi Ssentamu najja n'abuusa abantu okitegeera nakulaga nti gwe MP ku kasente ako akatono k'olina oba k'ofuna mu parliament kuba katulaba Jona MP buli mwaka bamuwa million 10 akomawo mu balonzi parliament amala emyaka emeka 5 buli mwaka bamuwa million 10 akomawo mu balonzi je million ameka 5 ne kati Jona ku million 10 ze bakuwa okomawo mu balonzi gungamba otya nti olemwako yadde okubagulira essepiti ku kyalo ogigabe ku erosi nti wabaawo kale afudde ati si banaagifumbiramu obuugi ku million 10 ongamba otya nti olemwa okugulirako ekyalo kimu bwe kiti amasowaani ne bwe gaba 13,000 oba 12,000 nti wabaawo omukola ate si basobola okujja ne baganona ku million 10 ze bakuwa omwaka okomawo mu balonzi ongamba otya nti olemwa okugulirako abantu atisiti ka tent Jona mwe basobola okwewogoma nga balina omukolo ku kyalo banga bakoze eki nga bafiiriddwa kuba eno Uganda nga bwe bagamba nti tennakula kituufu tennakula abantu bali mu mbeera ya kuyambagana Jona omugagga nnyo n'omwavu muki mwavu ddala nti abantu Jona bali mu mbeera ey'okukola ki ey'okuyambagana okitegeera naye batulindika omuntu mu parliament n'agenda n'afuna obukadde bwana n'afuna n'ezo za allowance n'afuna ebigenderako ne bafuna zi visa ne zi passport ne babeera nga batwala abantu baabwe baŋŋanda zaabwe bweru okitegeera kuba Jona kati nze kankubuulire mu parliament eyo waliyo zi visa naye ng'omuntu akwata baŋŋanda ze n'abatwala ebweru ne bagenda ne bakola nga ne mu kalulu tebaalimu ku division okwo ku magombolola kati nga bonolaba Nakawa nga bonolaba Rubago oba Makindi waliyo emikisa egiriyo waliyo zi visa ezikola ki ezigabibwa ezijja zezo zolaba nti bakansala baabalonda bagenda e Canada ne batakola ki ne batadda nti meya azikwata n'aziwa bantu be okitegeera bamanyi abamuli ku lusegere naye nga ku kyalo waliyo Jona eyakubwa n'enkuba omusana ne gumwokya ng'amunoonyeza akalulu naye nga yakuteekamu naye nga yali mu kiri nti Jona bwe nnaamugjawo ataani ananoonyeza akalulu ekisanja ekijja okitegedde kyekye ŋŋamba abantu nti kyova olaba Kyagulanyi akutte nga banubbiyaniri n'abasindika bajje batuukeyo balabe ebiriyo kakati ate abantu abamu kye bataagala nti nubbiyaniri ono ajja tuloopewa omugagga amubuulire zi visa eziri eno amubuulire nti omuchina oba omuyindi bw'ajja okuggulawo kampani mu kitundu nze okumuwa olukusa mpa million 3 bazifuna Jona okitegeera ne meeya mwennyini ow'ekitundu alina essente zaafuna okukomawo mu bantu oba ziba million nga 6 oba 7 okitegeera abantu nga bafunira ddala ensako Jona abantu bafunira ddala ssente Nabbanja buli lwafuluma bw'ati mu ofiisi ye ng'agenze ku mirimu gya gavumenti afuluma ne million 10 za kugabako kuddiza eri bantu nga zigenda kumuyamba mu byagendamu za kugabako kusaasaanyako million 10 buli lwafuluma nga ofiisi ng'agenda ku mirimu gya gavumenti nga si za mafuta mu mmotoka nga si za kulyako kya misana za bigwa bitalazeeyo gy'agenze okitegedde naye bo manyi kye bakola kakati ate osobola okwesanga omuntu nga Nabbanja ng'azikwata ate n'azitwala ewuwe kakumiro alina otandikira mu bantu be yenywereze muki alina otandikira mu bantu be yenywereze mu buyinza aba alina otandikira mu bantu be ne waaba gwe okikiridde ne Nakawa oba olina otandikira mu bantu kati nno nze kankuwulirayo ekintu kimu bwe bukya ku makya mu gavumenti ne bakuwa obwa minisita ng'obadde MP oba tokyali just MP wa kitundu ekyo kati oba ofuuse wa ggwanga lyonna okitegedde era ekikugaana kuyitirako kalwaliro ng'olaba abakyala bali bubi n'obagwirayo emifaliso 10 nga basula ku ttaka kasitooba ng'oli minisita okitegera kasitooba ne bw'oba nga ekitundu ekyo si kyokola ki
si kyokiikirira okege twabala bano nga beegabidde amabaati agabadde agabanaku ekkalamoja bo ne bageegagabira ne bagatala ne bagakoona ku biyumba byabwe eby'embizzi bwe kyali gwe bayambako gakomerera gundi tewamulaba lugoloobi tewamulaba lugoloobi owekayunga teyagatimulula ku kiyumba ky'embizzi tebagasanga nagakuba ku kiyumba ky'embizzi tukalaba yakuvanga kuno n'eri naye nga gwe embizzi yetu gasaaki kyogamba kale yatuwe minisita omulamba tolina sente zigula mabaati kuzimba kiyumba kya mbizzi lwaki obba sente z'abanaku abawo we bafuniramu ate oba owaayi bagamba olina kulya ku mulimu ku levo gy'oliko jjo n'osanga wali nusu 5 n'obironda kuki bigenda kugula ki kati minisita omulamba ng'ofuna sente z'obwomupi n'ofuna ez'obwa minisita bakuwa bajeti ki ekikutwazisa amabaati g'omunaku owaayi byampuna byampuna nga kakati minisita oba oline ku levo egenda mu Uganda baati n'olobingayo amabaati oline ku levo egenda mu Uganda baati n'obasaba amabaati n'obagaga abatuuze bange ne bakuwaaga damage n'ogenda n'okoona ku biyumba bye eby'embizzi otegedde nekyo ekikubbisa agabanaku kale nga tumaliriza ensonga eno abubaka ki bwandyagadde okuba nga ate otegeeza abantu obubaka bwe njagala okutegeeza bannayuganda tugenda mu biseera bya kalulu naye beebereremu nnyo nga balonda abantu omuntu gw'olonda yakutunda yakuziika oba yababbulula kituufu ekyo okitegedde nti buli munaalonda omubaka nga ye agenze kwekiikirira oba kukiikirira lubuto lwe kwebya ddala omugaati bagutemeratemera eyo waggulu mu paliamenti gyemukolaki gyemubasindika ate jona tewabaawo omuntu akulimba nti waliwo ekitundu ekitafuna mugabo gwakyo owulira naye nammwe abalonzi mwewale nnyo era mweggyemu nnyo omuze ogw'okusaba abantu abeesimbyewo ssente oba okulowooza nti onazze ne ssente katukole ki katumulonde tesuubira jona omuntu okukomawo gye muli ng'akalulu mwamuguza kaki mwamuguza kaguze mwebeereremu mulonde abantu abo abamanyi embeera gye muyitamu abamanyi ebizibu byammwe so si kulonda abo abantu nga bagenda kugenda eyo bali ebicepere basiibe mu maloogi nga beegatta mu malwa babeere ku nnyonyi nga bagenze ebweru okwegatta okutwaliza awamu mulonde abantu ababafaanana bwentyo bwenkiwunzise mulonde abantu abagenda okutegeera embeera yammwe kuba kati jona okimanyi bulungi nti nowaliyo omuntu nga yeesimbye ku wemupi naye nga takimanyi nti omuntu asiiba enjala kati ate lwaki oyo oba omulonda okimanyi bulungi kati waliwo omusajja mp w'emitiana eyo bamuyita lumu yasanga kyali wange baali beemanyi kuba kyali wange yali akola mu mawulire ng'akola eyo ku sipaaka kati nga beemanyi bulungi n'amusanga awo ebugoloobi ng'ayimiridde kuba oyo lumu asula eyo bayitayo mutungu n'amusanga awo ebugoloobi ku Silver Spring ng'oli ayimiridde alinda takisi nassa bulungi endabira munaku gwe ki ekiriwo oddaba olinaga ndi wane eno nninda ki ninda takisi n'amubuuza mbu neeno zituukayo yamuvuluga yamubuuza neeno zituukayo ate n'atamutwalako okitegedde kati bwe obusajja bw'amataayi n'obugaalubindi Kyagulanyi Ssentamu bwagezaako okukola ki okutwala emisinde kale n'olw'ensonga eyo tetugenda kubanga ate tusukkawo wano enteesa y'omukulu Desire Lubongoya bwekyo bwerabise okuba nga ate eba olunaku olwaleero nsembayo nga ŋŋamba nti omwoyo gw'omugenzi Raila Odinga omukama agulamuse kisa era ali ekyo kyonna kye tunaba tufunye eri abalabi baffe abatindi files nakuba ate tubateetera updates ez'enjawulo maziika naaba galabise okuba nga gatambula kale nze Jonas Ssentongo omukutu Tindi Files mubeere bulungi mweraba